Bale kutwegattako nate nze Nanteza Juliet okutuusako alipoota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nga yo enkuba ekyagenda mu maaso okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitaliimu. Alipoota ey'enkuba eraze nga Kalengere yafunye enkuba eyawezezza milimita 45 n'obutundutundu 6, Bushenyi n'eba n'enkuba eyawezezza milimita 21 n'obutundutundu 3, Masaka n'eba n'enkuba eyawezezza milimita 8 n'obutundutundu 4, nga kino nno kyongedde okuva ku bire ebireeta enkuba okwongera okusaasaanira mu masekkati ga Ssemazinga Africa omwo nno nga mwotwalidde n'eggwanga lyaffe. Ku makya tusuubira okkera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, wabula ate olw'eggulo ebitundu ebisinga obungi tubisuubira okuba n'enkuba entonotono, nga n'olw'embeera eyo ebbugumu mu nsozi ez'e Kabale tulisuubira okutuuka ku degrees 23, ekibuga ekikulu Kampala ebbugumu tulisa okubeera ku degrees 26, eyo mu Kasese ebbugumu tulisa okubeera ku degrees 28, nga yo mu bukiikakkono ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 29. Ebibuga ebirala okusukka Uganda, Mombasa saako ne mu Madrid tusuubirayo enkuba, olwo yo mu Dubai saako ne mu Moscow akasana tukasuubira okwememula era nga mu Dubai ebbugumu tulisa okutuuka ku degrees 41, yo mu Roma ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 20. Ebyo bye tusobodde okufunira okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Twongere okwekuuma, sula bulungi.